King Saha akakasiza ekifaananyi kye bamukubidde we bali e Masaka n'omukulu munnange Bobi Wine. Laba ekibadde munnange mu katambi eside eno. Ate nga ku side yemu munnange lawyer wa Alex Muhangi munnange atabuse eside eno. Uli abyakakasiza agambye nti nno bagenda ate kutwala ate Bebe Cool mu kooti. Bannange biggwera luddawa. Ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba ku subscribinga ate nakyo kikolerera ddala. Ngenda kubeera nga ntandika munnange ate wali ne mwana mwenzi munnange ate King Saha. Era nga munnange Gaayo ono omwana munnange afudde Masaka. Era nga tujjukira ebyali e Masaka era nga bw'olengera ekifaananyi awo kikyo ekifaananyi omwana nno King Saha we bali e Masaka ne Bobi Wine munnange omwana n'akuba ekifaananyi ekyo era nga bw'okiraba kakati nno abadde akireese wali mu maka ga King Saha munnange ennakawuka eside eno. Bibadde bitya mu katambi kansooke nkakuwe ate mu maaso awo nkomewoko ne lawyer wa Alex Muhangi. Nze kuno nasalawo nze mukube ku lubugo okuba kabaka ku lubugo ng'alina his excellence bwe bajja Masaka eyo waffe era namukuba muli ku mmotoka ng'akange kaakano Bwana bayiya bano abaana kituufu naye ng'okirayo ndoza munengera ne his excellence president is man olengerwa sitebo olengerwa bayanza nnyo okutuusa abaana bakutegedde nti oyagala nnyo omukulembeze nno kati munkoze bulungi kiri kyekampala kino kyekyotera ngenda sigabanyaamu bantu birabo byange mwebali nnyo mwebali ddala wabula abaana bano obalabye bwekityo nno munnange ate bwekitambudde mwana mulenzi munnange yakubye ati era nga bw'olengedde munnange ate gobadde muzigo mwerere era nga n'omukulu munnange ate wali omuyimbi King Saha akikakasizza wali nakkiriza ng'ate kibadde kya ttabbu nnyo okamalako obumazi eside eyo. Kakati munnange kankugyeko nkutegeezeko munnange ibadde wali mu kooti munnange ku nsonga za Alex Muhangi n'omuyimbi munnange omukulu Bebe Cool munnange eside eno biggwera luddawa. Kakati nate ibadde bitambula wali munnange bibadde biraga nti nate lawyer munnange ate wa Bebe Cool naye woona avuddeyo munnange agamba nti nno naye bagenda kutwala ate Bebe Cool mu kooti. Bannange bigenda kuggwera luddawa eside eno era nga ekibadde munnange ate wali ku kooti lawyer wuuno avuddeyo munnange ate n'abako byayogera eside eno ku mukulu munnange ate Bebe Cool kw'ossa ate n'omukyala we muyite nti no Zuwena munnange ate wali kanzooke mbikuwe ate ndeko enkomewo nazo okuweebwa instructions okuggulako omusango okukozesa kirantu wange Alex Muhangi mulimbalo n'otamusasula n'omunyaga ekyo kimu olulimbalo wakayima mwenna mulumanyi era Alex Muhangi mwali nnyo mulimba olwo actually ye main character waalo. Ekyokubiri Bebe Cool tugenda kuggulako emisango egy'obubbi n'okujja ssente ku muntu ng'okozesa olukujjukujju ng'okimanyi bulungi nti ensonga zino we zaatandikira bwewapangisibwa okujja okupafominga ku comedy store mwakirizaganya miliyoni 6 zonna ne bazikuba mu kashi nga 5 za mumpeke mu kashi miliyoni 5 nga za kashi nga miliyoni 1 ne bagikuteera ku simu. Oluvannyuma nga weekyanze n'oganye okuyimba wakwata miliyoni 5 ozituddiza miliyoni 1 yali ku simu wabuuka nayo nakatozizanga tukubanjiza okumyawo sente ezo wagaana owozambu mafuta ga motoka ye yahama gy'ovuga. Mukama wange sente tugenda kugulako omusango ogw'okujja sente ku muntu ng'okozesa olukujjukujju obtaining money by false pretenses and theft kuba obwo bukumpanya bwennyini. Ekyo ne kidda wali omusango ogwokusatu gwe tugenda okuggulako nti oluvannyuma nga weekyanze n'ogaana okupafominga okulinnya ku stage okupafominga ate ng'omaze okusasulwa abantu beekyanga abaali bakulinze beekyanga ne bayonoona obutebe ne babuukira ku mmeeza ne baasa emyenge egyali mu kawunta n'abaali banywedde tebaasasula biiru za kunywa nga mwabo mulimu ne mukyalawo Zuwena ne gurupu ye y'abawala be yali tuyatudde nabo biiru yonna gye banywa biiru ya 96,000 tebaasasulako wadde sente n'emu
obutebe bwayonoonebwa, ezo biru z'abantu abanywa ne batasasula, byonna byadda ku Muhangi. Era Muhangi yasasula damage ezo zonna. Naye nga byonna gw'obirese, so tugenda kugulako omusango ogw'okumenya endagaano y'okupafominga awamu n'okuliyirira akirantu waffe Alex Muhangi, ebyo byonna ebyayonoonebwa ne biru ezitaasasula omuli n'eya mukyalawo y'M96,000. Bwekityo nno munnange ate bwe kitambudde, naye nga obito munnange ate obitambudde ensonga ezo ate ez'omukulu munnange Alex Muhangi kosa ate n'omwami munnange Bebe Cool. Bwentyo bwe nkoze era nga nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo munnange side eyo. Ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo kakasa nti nno video gimpe like kosa n'okusubscribinga nakyo kibeera kikulu nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo ate n'ebirala maaso eyo.